So this ship is the multiple function dredger. Omukazi omukyayina ono y'omu ku bagwira abasatu ababaka be basanga e Kawuku ng'era ye yasinga okunnyonnyola ekyabajja ewaabwe okujja kuno. So meanwhile we already have the dredging license. Omukyayina ono y'omu ku aba 26 aba immigration be bakutte enkya ya leero okuva mu kampuni ya Mango Tree Group ebadde yasenga e Kawuku okuzimba amaato n'ogatambuliza ku nnyanja Nalubaale ate n'okuyiikuulamu omusenyu. No, we are not going to talk anything. Sorry. You've been working here for long. No, sorry. Aba immigration bwe balabiseeko eggulo mu kakiiko ka palamenti akakola ku by'obugagga ebikusike bababuuzizza ku bya kampuni ya Mango Tree wabula ne kizuulibwa nti kampuni bbiri ze zeewandiisa mu linnya lye limu. Kampuni gye bamanyi nga Mango Tree yo eri abazungu si y'Abachina ate yo tekola mu bya kuzimba maato amanene oba kusima omusenyu. Eyo Mango Tree yo gye balina mu rekodi zaabwe mu immigration yo ekola ku bya byanjigiriza ebya education, kuzimba amasomero, kusomesa abaana. Aba palamenti abakwekula Abachina bagamba nti eyo y'enkola esaanidde era nga buli kitongole kisaana kisitukiremu kikole ogwakyo nga Uganda tennafuuka matongo kuba abagwira ne bannansi bonna bakola kye basobola okugitaagula. Bagamba ebintu bingi byetaaga kutunulwamu era ffe nga abapalamenti tusanyuse nnyo omulimu gw'aba immigration gwe bakola. Abagwira abalala basangiddwa ku luguudo lw'Entebe olupya nga bakanika bikalakita era babakukunudde wansi waabyo ne babatwala babitebye okwaba obuyinza kwe bagasa omutembeeyo mu China. Akati omukyalo omu tubadde tuwetaawo ne tumulaba mu mmotoka nga asaplayinga ebintu bya plastic, ebisowaani, amabaafu awo ku electoral commission awo nga naye ne tumukwata tumuleese wano n'ebintu bye. Abakwatiddwa bagenda kuddamu beetegerezebwe ababakutte baawulemu abanaasibwa abaneeyimirirwa n'abanazzibwa ewaabwe ku mpaka. Ne tusalawo ekyokukolera oba okutwala mu kooti oba okusasuza oba okufulumya mu wiiki ng'emu kijja kubanga process eyo ewedde. Abatalina beeyimirira tugenda kubateekayo ssebo mu nkomyo. Ekizibu ky'abagwira mu Uganda buli lukya kyeyongera okweyoleka nti si kitono ng'abangi bwe balowooza. Abavunaanyizibwa olumu bafuba kubanoonyeza mu bibuga wokka ate nga ne mu masoso g'ebyalo baasensera dda ng'eyo gye basinzira ne bakola obuli mulimu obwalejjalejja n'okwefuula bannansi. Honest Wisdom Kiyonga, NTV ku ssaawa emu.